okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, okoze ekyamaanyi nnyo okwekwerera ku 3ABN enkya y'olwaleero. Twebaza Katonda atuwadde obulamu obulungi ne tubeera nga akyatuleseewo n'olunaku olwaleero nga tukyali balamu. Erinnya lya Katonda ligulumizibwe, litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa. Twebaza Katonda olw'omukisa guno gwatuwadde nate okusobola okujja wano ne tusobola okubeera nga tugabana ku kigambo kye. Ekigambo kya Katonda yitabaaza era nga kikulu nnyo omukristaayo okukeereranga mu kuyiga ekigambo kya Katonda buli ku makya. Ate era mukwano nyongera okujjukiza nti pulogulaamu eno ebeerawo buli lunaku ssaawa bwe ziti, ssaawa ze zimu. Osobola okutuninga ku 3ABN TV n'osobola okwenjoyinga oba n'osobola okubeera nga onyumira obubaka buno obunyuvu bwe tukeeranko buli ku makya ne tuyiga ekigambo kya Katonda ne tugenda mu mirimu gyaffe nga tuli basanyufu nga tweteeseteese nga tulina obukakafu nti Katonda agenda kubeera wamu naffe okuyita mu lunaku lwonna. Ate era mu ngeri emu twebaza Katonda olw'okuba nti n'olwaleero ampadde omukisa okujja ku mpewo za 3ABN TV nensobola okubeera nga ngabanako ekigambo kye wamu nammwe. Yenze Migadde Isaac era nga ndi musinza mu kanisa eya Kabulengwa Sabbath School. It is Kabulengwa English Sabbath School wano e Nansana, nga tuli Sabbath School eya KCC. Omwagalwa, ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero ekyakasimuka kuliko omutwe okugamba nti omutwe gwaffe ogw'olwaleero kugamba nti okuwulira mu nzikiza. Nga tetunatandika nja kusaba tuweeyo okusaba tusobole okubeera nga tutandika. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira kabaka wa bakabaka, tukwebaza Mukama kubanga obukeesezza nate ate Mukama otulesewo nga tukyali balamu. Tukwebaza Mukama olw'omukisa guno gw'otuwadde okusobola okujja mu maaso go okuyiga ekigambo kyo. Kakano nga tugenda okuyiga tukusaba Mukama otuwe omwoyo wo atulungamye mu bye tugenda okuyiga tubitegeere era Mukama bitukumaakume okusobola okusemberera, bitukumaakume n'okwongera okufaanana Kristo. Beera naffe nga tuyiga bwe tusabye n'okwegayirira era Mukama wa n'omukisa omuntu oyo yenna ayeekumidde ku mpewo zino okusobola okuyiga ekigambo kyo. Bwe tusabye n'okwegayirira nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Omwagalwa, nsaba neegatteko nga tugenda okutandika ekyokuyiga ekyolwaleero. Neegattaako tuyimba oluyimba olwo nga tutandika pulogulaamu yaffe nga tutandika okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Jangu Yesu obe muze lungamya omwoyo gwange guyimbenge ebiro byonna okukutendereza jigiriza okusinza gagenga obulungi bwo essubi ly'amaka gaffe galinjijuza essanyu nyimuse eddoboozi lyange nga nsaba okuyambako olw'okwagala kwo kungi olituusa mu ggulu. Yesu mununuzi wange gwe omponya okufa n'oggyawo ebyonoono byange bwe wawangula okufa.
Yesu wange okwagala kwo bulijjo kweyongere olw'ekisa kyo ekingi kanywererenga ku ggwe era ndema okukuvaako mere mu kwagala kwo mwoyo gwange nga gubeera wamu naawe mu ggulu. Twebaza Katonda mukisa gwatuwadde nate okusobola okuyiga ekigambo kye enkya eno ey'olwaleero. Nga bwe tugambye nti ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okuwulira mu nzikiza. Okuwulira mu nzikiza. Atwadde olunyiriro olw'okujjukira oluva mu kubikkulirwa 2:17 lugamba bwe luti alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa, awangula ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja omuntu yenna lyatamanyi wabula aweebwa. Lunyiriro lwaffe luvudde mu kubikkulirwa 2:17. Agamba bw'ati ebiwuggulu bimanyiddwa nnyo olw'obusobozi bwe birina okuwulira akaloboozi akasembayo obutono, naye obadde okimanyi nti amatu gaabyo gombi tegawulira kye kimu? Ebinyonyi bino ebitambula ekiro birina okutu okumu nga kuli mu maaso katono ku mitwe gyabyo okusinga okulala. Kino kibisobozesa okutegeera ekifo awali omuyiggo nga biri mu kuyigga mu nzikiza. Wadde nga baali babeera naddala mu kitundu ekyonoonefu ennyo mu nsi ey'edda, Abakristaayo b'omu Perugamo baakubirizibwa okuwulira omwoyo kyagamba. Obukodyo obw'engeri eyo buwaliriza eby'omwoyo buwuliriza eby'omwoyo eri Abakristaayo ab'emirembe gyonna egy'emirembe gyonna babufuna lwa kuwuliriza n'okusoma ekigambo kya Katonda buli lunaku. Wadde ng'Abanikolayiti baawangula abamu ku booluganda mu Perugamo okuyita mu njigiriza ez'obulimba ezikwata ku mateeka ga Katonda, Mukama asuubiza abo abawangula obulimba obw'engeri eyo ekirabo eky'omuwendo wamu ekirabo eky'omuwendo maanu eyakwekebwa ekitujjukiza maanu eyakwekebwa mu nsanduuke ey'endagaano. Musa yagamba Alooni, twala ebibya osse munda komero ejjudde maanu ogiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo y'emirembe gyammwe. Ebyo biva mu Kuva 16:33. Kasooke tukomaawo. Njagadde ekyokuyiga ky'olwaleero watandise nga atusigira ekifaananyi oba nga atulaga anyonyola ku binyonyi bye tumanyi ng'ebiwuggulu. Ebiwuggulu mu Luzungu ky'oyinza okuyita owl biba n'amaaso manene, biba naye nga birina akamwa katonotono, kaba katono. So ebiwuggulu ebyo wano alina kyabyogeddeko nti bimanyikiddwa nnyo nga ebinyonyi ebiwulira ka sawundi akasembayo okubeera akatono, biwulira nnyo. So wano naga nti byebimu ku bibisobozesa okubeera nga bisobola okuyigga neyobeera budde nga bwakiro ne bisobola okumanya omuyiggo gwabyo gye guli nga bikozesa era okutu kwabyo okumu kubeera mu maaso okulala kubeera mabegako. Biba bisobola okuwulira ekintu kyonna
again newe kaba sound akasembayo obutono ekiwugulu kisobola okukowulira so kisobola okwalocatinga sound weeri nekigenda kisobola okuteeba omuyiggo gwakyo wegiri okusobola okwefunira ekyokulya. Kiki tuyigira ku kiwugulu oba kikwataganira wa n'ekyokuyiga kye tulina wano eno kyayise nti okuwulira mu nzikiza. Wano atulaze nti wadde abakristaayo b'omu kitundu ekyo baali boononefu mu kitundu ekya Perugamo era ng'abamu baasobola okusuulibwa olw'enjigiriza enkyamu ey'aba Nicolaite abasobodde okubeerawo naffe. Jjukira nakugamba nti okuyiga kwaffe kuno kuliwo olw'ekisa kya Katonda. Tugenda bba tuyiga wiiki eno yonna oba sabbiiti eno yonna tugenda bba nga tuyiga ekyokuyiga kino nange Migadde Isaac naye ababadde nange mu kyokuyiga ekya olunaku olwayise ejjo twayize nga tulaba ku ba Nicolaite nga bwe beetabanga mu njigiriza ki abaleetera n'Abayisirayiri okusobola okusinza ebifaananyi. Naye kati wano agambye nti newankubadde gwali bwe guto era Abayisirayiri bangi basobola okuwangulibwa aba Nicolaite ne babeetabamu era nabo ne bagenda mu maaso n'okwetaba mu bikolwa ebitali bya Kikristaayo nga enzikiriza y'Abayisirayiri bwe yali. Ne wabula atugambye nti newankubadde bangi baasuulibwa naye ate era atulaze nti newankubadde waakyali bwe kityo waalingawo abamu ku abo abatono abaasobola okukola ki okubeera nga basigala bakyawulira eddoboozi lya Katonda. Basebo ne bannyabo okusinziira mu mbeera nga bweri naffe kati wano bwe tuli ekituufu kiri nti tulinga abali mu kizikiza tuli mu nzikiza mu nsi wano we tuli kizibu ekimu ku bintu ebizibu kwe kutegeera amazima okunoonya amazima n'okugalaba wa we gali. Basebo ne bannyabo nga bw'olaba ekiwuggulu era Katonda bw'aba takusaasidde kubeera nakutu kulinga kwa kiwuggulu kiyinza okukulemerera okuwulira kati the smallest sound oba gy'oyinza okuyita akaloboozi akatono ennyo ge mazima. Lwaki gayinza okuba nga ke kaloboozi akatono? Kubanga obulimba bungi, obulimba bufumbekedde ensi yonna. Kati amazima ga Katonda bw'oba toyina Katonda mu ggwe muganda wange oyinza okulemerera okusobola okutegeera amazima ago wa we gali era nga eddoboozi ttono nnyo. Era eddoboozi lya Katonda omwoyo wa Katonda oba tulunga eddoboozi lijja mpola ayogera mpola. Omwagala oba toyina kutu kusobola kuwuliriza nga teweegendereza mu biki mu kuwulirizaako oyinza okumisinga eddoboozi lya Katonda waaba akulungamya. N'olwekyo kiki twogera kiki ekitegeeza abakristaayo bano abali mu Perugamo bambi kwaliko abamu ku abo abatono abasobolanga okulya eddoboozi lya Katonda era bo ne beekuuma wamu okusobola okulaba nga bakola ki bakwata ebiragiro bya Katonda babisigalako basobola okusigala nga batambulira ku kulungamizibwa kwa Katonda nga bwe kwali kuli. Era wano kyatugamba naffe ffennyini tuteekeddwa okubeera nga tutwala obudde okusobola okuyiga ekigambo kya Katonda nga bwe kiri tusobole okwewala okukola ki obulimba obufumbekedde. Era wano atuwadde n'ekisuubizo ekimu ku bisuubizo byenjagadde nti atusuubiza nti oyo yenna aliwangula obulimba buno akusuubiza emmaanu eyakola ki emmaanu eyakusibwa eyakwekebwa. Abaagalwa tusabe nnyo Katonda tusobole okuvunuka obulimba buno eno kubanga mu nsi mwe tuli kati obulimba bungi naye amawulire amalungi gali nti Katonda waffe tatulese ffekka tukyasobolera ddala okufuna ekigambo kya Katonda tukyasobolera ddala okufuna amazima singa twewaayo okutabika nga tunoonya amazima. Era nga ntwala omukisa guno kutegeeza nti wano ku 3ABN kwoli ku 3ABN TV muganda wange bwe guba nga gwe gubadde omulundi gwo ogusooka okulaba 3ABN TV nja kukutegeeza nti olina omukisa okubeera nga ozze mu kifo oba ku mukutu kw'osobolera okufunira amazima ng'ate bwe gali amazima gokka agasobola okutuusa mu bwakabaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo guno gwe mukisa gwe tulina okusobola okuba nga twetangira obulimba
obwetoolodde buli wamu, ekizikiza ekikutte buli wamu, naye nga mulimu amazima. Tusabe nnyo Katonda tusobole okuvunuka obulimba obwo, naffe tubeere ekitundu ku mazima, tusobole okuwangula, naffe tusobole okufuna ku mmaanu eno Katonda gyatusuubiza, emmaanu eyakwekebwa nga bw'ajogeddeko okuva mu Kuva 16:33. Okweyongerayo agamba bw'ati, agambye nti Yesu yeeyogerako n'ebigambo bye ebiwa obulamu nga mmaanu, kwe kugamba omugaati gw'eggulu. Olumu Abayudaaya baamugamba nti bajjajjaffe baaliiranga emmaanu mu ddungu, nga bwe kyawandiikibwa nti yabawa emmere okulya eyava mu ggulu. Awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere eyava mu ggulu, naye Kitange ye yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu, kubanga emmere ya Katonda yeeyo eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Awo ne bamugamba nti Mukama waffe, tuwenga bulijjo emmere eyo. Okufuna mmaanu eno kabonero ak'ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. N'ekirala ekyasuubizibwa wano ly'ejjinja eryeru, okulaga nti omuntu yasonyiyibwa. Abalamuzi ab'edda oluusi baakozesanga ejjinja eryeru okulaga nti omuntu oyo yasonyiyibwa. Eriddugavu litegeeza kubeerako musango. Ebirabo ng'eby'omuwendo ebigenda eri abawanguzi mu Kristo. Omwagalwa, wano bwe tulabye tugambye nti wano agambye nti Yesu yeeyogerako nga yemmaanu. Lwaki Yesu yeeyogerako ng'emmaanu? Mujjukire ekigambo, tusooka okulaba emmaanu bwe tuddayo naddala mu bitabo mu kirabo kyakuva. Abaana ba Isirayiri batuuka mu ddungu nga tebalina mmere, Katonda n'asalawo n'abawa emmaanu. Emmaanu yali emmere eviira ddala mu ggulu, era nga Yesu yeeyogerako ng'emmaanu. Wano mu nsi okufaanako n'abaana ba Isirayiri, eddungu lye tulimu naffe y'ensi eno mwe tuwangaalira, era nga mu nsi muno ng'Abakristaayo tukkiriza nti tuli bayise, era nga tuli mu kkubo, tuli mu lugendo lwaffe, tugenda wa? Mu ggulu. Naye mu ggulu eno gye tugenda nga tukyali mu ddungu, Kristo ye mmaanu gye tulya, ye mmere nga bwe tukimanyi ffenna. Omuntu nga tolya, obulamu tebubeera bulungi, obulamu bubeera tebweyagaza. Tosobola kubeerawo nga tolya. Obulamu bwaffe bubeerawo, emmere eno gye tulya kwegamba eyambako mu kutambuza kw'obulamu bwaffe, etuzzaamu amaanyi ne tuyamba n'okukula. N'olwekyo Yesu Kristo yeeyogerako ng'emmaanu, nga bwe tulaba ku baana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bali batambuze, tebalima, tebalunda, kwegamba baali tebalina bintu bisobola kukozesebwa, bali mu ddungu. Kati nga tolina ngeri gy'ogenda bagamba nti mulime wano ng'ate enkya mugenda kutambula. Baali tebalina budde obwo kuzinda sizoni ate ebintu bikule bikole ebiki byonna. N'olwekyo nga engeri y'okubaliisa Katonda yennyini yagiyiya n'aleeta emmaanu. Naffe mu mbeera eno mwe tuli, naddala mu by'omwoyo, Kristo ye mmaanu gye tulya ne tusobola okuddamu amaanyi ne tukula mu by'omwoyo. Naye wano babadde abayigirizwa ba Yesu Kristo baamubuuza ne bamugamba nti Abayudaaya bamugamba nti bajjajja baabwe baalyanga ku mmaanu eyo. Naye Kristo n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmaanu, naye wabula emmaanu yali eviira ddala wa kitaawe, Katonda yennyini kitaffe. Ne mu kiseera kino Katonda kitaffe yatuwa ki? Yatuwa emmaanu eno. Wano n'agamba nti okufuna emmaanu eno kabonero
ak'ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Bw'olya ku mmaanu eno bulamu obutaggwaawo, nga kwegamba Yesu Kristo bw'olya ku kigambo kye oba ofuna bulamu butaggwaawo. Yesu Kristo bwe bulamu obutaggwaawo abaagalwa. Era ebigambo bino mu kiseera kino mwe tuli kwegamba ye mmaanu eyakwekebwa nga bwe twasomye mu Kuva 16:3. Mmaanu eno yakwekebwa era nga omuntu yenna asobola kwegamba okugifuna oyina kubeera ng'oli mwegendereza nnyo okusobola okugituukako emmaanu eno. Naye ng'ate singa oba ogituuseeko oba ofunye bulamu butaggwaawo. Mujjukire bwe twadde tutandika ekyokulabirako kye twafunye ekyekiwuggulu nti kibeera kiwulira nnyo ekisobola okukola ki okufuna ekyokulya kyakyo kye kiba kigenda okulya. Naffe mu mbeera eno mwe tuli mu nsi ejjudde ekizikiza efumbekedde obulimba. Kristo ye mmaanu eyakwekebwa, naye ng'emmaanu eyo oyina kubeera mwegendereza nnyo olyoke ogifune, olyoke ofune obulamu obutaggwaawo. Wano nga tumaliriza alina ekintu kyayogedde nti omuntu oyo yenna ayina ekisuubizo kye yatuwa nti omuntu aliwa anaawangula ajja kumuwa ejjinja eryeru. Ate nga bwe twasomye ku jjinja eryeru bwe tusoma mu Kubikkulirwa 2:17, ejjinja eryeru lino lirina ekintu kye litegeeza, kwegamba likujja kuba kuwandiikiddwako erinnya lyo, naye ng'erinnya eryo gwe wekka alikola ki eyaweeweddwa ejjinja gwalimanyi. Kaakati wano asoose n'atuwa ekyokulabirako nti mu baana ba Isirayiri mu buwangwa bwabwe wabangawo abalamuzi baabanga n'amayinja 2, ng'ejjinja erimu lyeru, ejjinja eddala liddugavu. Ejjinja eryeru baaliwanga omuntu oyo kwegamba ng'omuntu singa abadde nga alina omusango naye kati neyejjerezebwa, bwamuwanga ejjinja eryeru okumwoleka nti oyo takyalinako busango. Ate eriddugavu nga liweebwa oyo akyakola ki akyalina omusango. Kati naffe wano Kristo atugambye nti ajja tuwa ejjinja eryeru. Kakati n'ekirala mu Bayudaaya kye tumanyidde ddala nti kuba Kristo atugambye nti ejjinja lijja kuba liwandiikiddwako erinnya lyo. Kati omuntu bw'oweebwa ejjinja eryeru kitegeeza ndi free, kitegeeza nejjerezebwa, kitegeeza sikyalina musango. Okitegedde omwagalwa? So kitegeeza sirina musango gwonna. Kampe ekyokulabirako ekibi bwe nfuna ejjinja eryeru, ekibi kiba tekikyanvunaanyizibwako. Omusango ogw'okufa gwe nandibadde nfa, okufa okw'emirembe n'emirembe, mba sikyateekeddwa kufa kubanga Yesu Kristo ampa ejjinja liri eryeru eriraga nti sikyalina ki musango gwonna. Kalate n'ekirala ejjinja lino eryeru bw'osoma mu Kubikkulirwa 17 yayongerako n'alaga nti nga liwandiikiddwako erinnya lyo. Kino kitegeeza ki? Mu buwangwa bw'Abayudaaya erinnya kitegeeza kalakita. Kwegamba erinnya lituumibwa okusinziira ku kalakita y'omuntu nga bw'ali oba n'omulimu gwe gwakola. Kwegamba erinnya bo balikola ki? Balifaananya omuntu ekyo kyali. Kampe ekyokulabirako kati singa nze mbadde mubuulizi nga gwe mulimu gwange gwenkola, mu Bayisirayiri ab'ebiseera ebyo erinnya lyange lyandibadde kuliko nga bampita mubuulizi kubanga gwe mulimu gwenkola. Mpa kyakulabirako singa gubadde nga gwe mulimu gwenkola. Kati ne Kristo wanene atusuubiza nti ejjinja lyaffe lijja kubanga lyeru, twejjerezebwa, tetulina musango, terya mmanja, ekibi tekininaako musango newankubadde ekibi kituufu gye mbadde naye okuyita mu Kristo Yesu nejjerezebwa. Kate sikomaawo nampa n'erinnya eppya kubanga ku jjinja lyange kuliko erinnya eppya. Kwegamba kalakita eba ekyuse, ebintu biba bikyuseemu. Nze lulye yali akola mu mbeera endala, nkola ebintu oboolyawo ebitakwatagana na nkola ya Kikristaayo, ebijja ku mulamu ogw'Ekikristaayo. Kati nkyuka nenzija bujja nenfuna ejjinja linene eryeru nga liriko n'erinnya lyange okundaga nti oyo yakyuka. Ekyokulabirako nga olaba Sitaani, ffe gwe tumanyi kati nga Sitaani omujeemu nga tannayonoona baali bamuyita Lusifa, naye bwe yamala okwonoona n'agaana ekisa kya Kristo erinnya Lusifa lyamuggyibwako. Lusifa kyali kitegeeza mu Luzungu light bearer, kwegamba
omukwasi w'omumuli oba ow'ekitangaala. Of course ekitangaala yali akwata kya Katonda si kiki, naye kwegamba erinnya liri lyamugibwako kubanga olw'empisa ye gye yali alina naaba nga takyasobola kubeera Lucifer, wabula n'afuuka sitaani omujeemu. N'olwekyo naffe Kristo atusuubiza otuwa erinnya eppya. Ekimu ku bye neesunga era kye neewunya kyekyo, kwegamba nfuna erinnya eppya. So kati jjukira erinnya lyefaananyiriza ekintu kyenkola oba kalakita yange bwendi. I'm wondering what could be my name. Neewuunya erinnya lyange liyinza kubeera ki? Omwagalwa naawe nsaba naye weebuuze gwe erinnya lyo olowooza liyinza kubeera ki? N'olw'ensonga eyo twebaze Katonda era tumusabe naffe asobole okutusobozesa okuwuliranga mu nzikiza, tusobole okuwuliranga eddoboozi lye bw'abanga ayogedde mu bulamu bwaffe, naffe tukyuke tusobole okufuna ejjinja eryeru ate era tusobole n'okufuna kalakita empya kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Katonda waffe omwagala, tukwebaza omukisa gw'otuwadde tuleseewo nga tukyali balamu. Tukwebaza olw'ekiseera kino kye tufunye Mukama okuyiga ku kigambo kyo. Tukusaba Mukama ebintu bino nga bwe tubiyize tuleme bireka wano, ne Mukama bituyambeko okutambuza obulamu bwaffe obwa bulijjo okutandika nakati. Mukama kkiriza tumaleko olunaku luno lwonna nga tuli wamu naawe era nga wetufumiitiriza ku bigambo bino. Mukama tukyuse mu nkola zaffe tudde gy'oli. Beera naffe tukulembere mu byonna bwe tusabe nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.